yasangibwawo weeri tubadde tubiraba bulijjo byebintu ebya bulijjo ebihappeninga in life ebihappeninga ku bakyala mbiraba nnyo n'abalala babiraba. I don't think nze ngenda okukikubiriza ennyo naye ate nakyogeddeku kuba kinnuma era nakiyisiza mu luyimba naye ng'okusinga omukyala gwe nayimbyeko ye mukyala ayita mu buzibu n'amala n'atabulaga nsi nabolaba eggongolo liraba era oluyimba lutandika omukyala wa ggongolo gy'abeeredde yeezinze ebintu ebimuluma kati eggongolo eryo liba lyezinze naye nga bw'olikubako bweriti liba libweti naye bw'olikuba nga lyezinza okitegeera so kati bwe bayita omukyala yenna asobola okusirika besides the problems z'afeesinga n'asirika naye ate neyeyongera mu maaso ebizibu bye ne bitamuwopapwalenga gwe mukyala oyo gwenjagala gwenjogereza gwe nayogedde kusaala nnyo tukulize kya domestic violence kubanga ekyo kyo weekiri of course domestic violence kiri kitya nga bw'omuyimbi domestic violence against women bayimbi eri etya mukubibwa mumizibwamu amaaso mukolebwa mutya naddala kati nga mwe basereba olina erinnya petulaba ku stage because tumanya kibeera kityewaka kati kangubuulire omuntu yenna okugamba nti nkubiddwa bw'oba okubiddwa kiba kisusse omanye okukuba kwa mirundi mingi sobola okukola bwenti makko okwo sikkuba so kati kyensaba byonna nebwebanga domestic violence weeri nze ngamba tusobola ogirwanyisa nowulirize African Woman bajja giraba